Yes, mbandiza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwena mwena aba following Faridah TV. Ginembebaza ne bagamba nti mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribing ate ne munyigane kane bane updates zina value bana amawulire agabaga tambula okwetula eggwanga lya Uganda. Nakazibwe Faridah munange naye Awadde Bruno ke milioni 5. Munange Bruno kalimu nsonga za kusonda motoka nabirisibwe ne kasuku na yamuwadde emitwalo 5. Ugambe kiri ku social media bintu bya kuba luseke amafina yamweleza da milioni 10 era azifunye olwali nako lugulo. Bruno ke ataniso show ejaita ekibozi wali ku mukuto gwa TikTok era nga munaki yafunye abantu abatagambika jukira abadde balina kibakola kibaita kimpanya ne musajja mukamanyi kitonga ku Istopanda wabula Bruno ke ndoza munaye ne baawukana ne beeyawula era nga Bruno ke nakola ki nagana natandikawo live ye wali ku account ye era yakikubye milioni 10 nazifuna lwakuba milioni 10 ezimamfina zamwada abasinga bagamba nti ayina okubanga asuubira ayina okubaako byasuubira ebijiddeko oba ayagala oba atayagala kulina okubaako ebigenda okubanga bijiddeko era abasinga bagamba nti yerinde kuba ebigenda okujjirako bigenda kubeera bikambwe nnyo bigenda kubeera bikambwe nnyo era nti nakole ki abirinde mune ebyo bitambula kadde kano ku mitimbagano egya social media mbebaza nimbagamba nti kyamazima kyo mwakola kyamanyi nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyegana kadi Nakazibwe naye amaze okubanga amuwa milioni 5 akasuku yamuwaddeyo emitwalo 5 bali mu kumuwa nsimbi jjukira ne kabaata naye emmotoka gye yagula naye yagigula mu kusabiriza lwakuba basinga bagamba nti esero ezibanga zavaamu amafiina nti ebintu bye bafuna byonna tebiwangaala bwe bammotoka ejjagwa kabenje era abasinga bagamba nti emmotoka yakabaata gye yagula mu nsimbi z'amafiina ejja kugwa kabenje olw'ensonga nti amafiina bw'atakuwa mukisa bwakuwa kisiraani bwakuwa kisiraani wabula nti batono nnyo abamuggyeko omukisa abasinga bonna bawadde awanga essente badde bamuggyako bisiraani era abasinga bongedde okubanga bakonfaminga nga bagamba nti ya Bruno ke naawe owedde naawe ogudde mu ggabo naawe omaze okubanga ogwa mu ggabo ery'amafiina abasinga baganda kubanga bagamba Bruno ke nti naawe omaze okubanga ogwa mu ggabo ery'amafiina era abasinga mugambye yeteeketeeke yerinde kubanga ekigenda omugwako agenda kukyewonya kubanga kigenda kubeera kikambwe nnyo ekigenda kubanga kimutuukako kugambe kiri ku social media Bruno ke ali mu kunoonya za kugula mmotoka bitambula akadde kano ku social media bagita Faridah TV gyensimbi ze bazimuwadde mafina amuwadde 10 Nakazibwe bagamba amuwadde 5 kasuku amuwadde emitwalo 5 jukira era ndogenda ku live ye gyatumi kiboosi era agenda kuddamu akoli kyabakuba oluseke era nkiwajja kubaako baafuna abagenda okubeera ku ki nga bamulaba. Stay on YouTube platform following KBTVUG following KRTV Uganda now following Faridah UG News kubeza YouTube channel zimu olusimba up and down olusimanya obutabera consistent okubanga nziteekako nengenda kubanzamu okubanga nziteekako YouTube channel ezo zonna 3 zonna nja kubamba tirangayo content just muberenga mu checkingako ate nazo muzi following eno bagita Faridah TV Nakazibwe naye munnanga avuddemu omwasi bw'atya mugambe kankubaye 5 yongezeko oyingizewo ekyuma kasuku avudde nagamba nti aya motoka bagenda kugula mmotoka kapyata kuva mu bondi bagenda gula ya sente mmeka kwaesazi naye kalinawo obukadde nga 15 bukadde nga 15 emmotoka ennungi ebisa ebisinga oluusi milioni zo nga 5 emmotoka ennungi naye asatu ogifuna kale naye ebisa ebisinga oluusi emmotoka ennungi emitwalo nga 5 nagamba emitwalo 5 bukadde nga 5 singa motoka zaali za mitwalo 5 zasinga buli muntu agina kuba 5 gaba mangu ogafuna naye obukadde 5 obukadde nkaaga muntu wange osiitaana emmotoka za bbeeyi okufuna emmotoka ennungi si za bbeeyi nnyo kale n'ez'obukadde 2 gyebuziri n'ez'obukadde 2 n'ez'obukadde 3 gyezine emmotoka ennungi bukadde nkaaga bukadde 5 kudda waggulu bukadde 5 nkaaga 7 8 ate 8 eba nnungi nnyo kati Bruno ko bagenda gula ya mmeka
kuba ko kusonda akyasonda we akabata yagigula 5 mu baana nenge ennungi bayabukadde nga 5 and above biwe munange bitambatambula kadde kano abali mu Iraq kata mikono gye nga bali mu ggwanga lya America ku University of Chicago mbatumiddeko ne mbagamba nti ekyamazima kyo mwakola ky'amaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale mbagamba nti kimwakola kyakabi nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale era mbagamba nti mwongere okubanga munfollowinga bagiyita Faridah TV yugi Nakazibwe bwatyo akoze ki bwatyo amuyemu millions 5 kugula motoka mission ya kusonda nsimbi za kugula motoka biragwerawa binakomekerawa mube bulungi mbagala nnyo mwenna bagifollow namwe abagiyekumirako musubscribinga ate munyige ne kade Faridah TV yugi like nga commentinga ate subscribinga onyige kade mwera